jako akawuwo. Bw'abadde ayogerako eri abantu bano, Rosemary Senninde ng'ono ye minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako mu ggwanga, agamba nti abavubuka basaanidde baveeyo bakoppe enkola ey'okukola emirimu gy'obwannakyewa nga bayita mu kuyamba bali mu bwetaavu okusinga okulinda ng'okukola emirimu egy'omusaala ssaako n'okubatumanga obutumi buli kaseera. Volontiya okukola emirimu egy'obwannakyewa ekyo tebatuma kitumi, bakola omulimu gw'obwannakyewa era babayigiriza omuntu n'asobola okuvolontiyaringa naganze ekyo nja kikola nga talinze kumuwa musaala, talinze kumutuma. Naye wano mu nsi yaffe ya Africa bantu bameka balina omutima ogwo oguyinza okugamba nti oba maze omwaka mulamba nga nkolanga volontiya nsobola okikola? Si bantu bangi. Ono asabye abavubuka era okukomya omuze gw'okumalamu essuubi ne bateka okulowooza nti ebintu bibalemeredde ekintu ekibakugira okweyongerayo mu maaso okutuuka ku buwanguzi bwabwe. Ayo ng'etambula etya ebintu tulina okubirabanga mu ngeri eri positive so si buli kiseera kubirabira mu ngeri eri negative kubanga tetujja kusobola kugenda mu maaso. Omusumba Joseph Serwadda agamba nti abavubuka balina okukomya omuze gw'okwagala okufuna ebintu eby'obwereere nga tebabikoleredde kubanga tebiriiyo, nga kye balina okukola kwe kulaba nga beettanira okusoma bafuna amabaluwa ag'enjawulo wamu n'obuyigiriza obuyinza okubayamba okutandikirawo emirimu. Waliwo n'obuyimba olulala olugamba nti twala abaana basome, guno omulembesi gwa bataasoma. Ono oluyimba luli very popular. Twali badde tulusaamu nnyo n'ekitiibwa wadde ensi eno ekitwalibwa. Naye nga abantu bateeka okuyiga okusoma. Kati ffe tukole demandi ku minisitule nti bwe tuba tusoma tusomere ensonga. Omusumba Wilson Bugembe agamba nti kino kiseera abavubuka beeyambisa ebirooto byabwe kubanga buli omu Katonda yamuwa ekitone ekirina okumuyamba mu nsi era nga singa okikozesa mu ngeri entuufu osobolera ddala okugenda mu maaso. Nga kyosooka okufuna mu nsi kirooto. Ekirooto katugeze baserebu abasinga bemumanyi mabegako abo basalako enviiri abanywanga enjaga ne bagamba nti muddamu gikola ginywa tekiri nti baalokoka. Abagambanga mulye ebitamiiza kalate be bagamba mubiveeko bannaye kyekyakyuka baafuna ebirooto. Lieutenant General Charles Anjina asabye abavubuka okutwala emisomo ng'ekintu eky'omugaso kubanga gino gye gigenda okubasobozesa okubaako we batuuka mu bulamu bwabwe. When you have the education, you cannot be able to use that education effectively. I will give you an example of my recent visit to Sri Lanka. And the women who are working in one of the biggest companies that generates a lot of billion for Sri Lanka, the garment industry. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.